mpola mpola tukwaniriza natera ku mukitu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamoli amanye n'eddoboozi bampita Ntambi Jimso Namaluni Kiboya Maksudi Junior webale kuba nti otambula naffe gwe atambula naffe webale kuba nti osubscribinga gwe yasubscribing olunaku lwaleero tulina ensonga nyingi zikina okuba nti twogerako mpola mpola so n'olwekyo olibaddemba okuba nti otambula naffe mu kaseera konna ebbanga lyonna then tulisigale kuba nti tugenda mu maaso mpola mpola bampita Ntambi Jimso osobola okunoonya kwali ku Facebook nkozesa Ntambi Jimso ku TikTok nkozesa Jimso 16 not Ntambi Jimso but Jimso 16 then ne ku Twitter nkozesa Jimso 16 not Ntambi Jimso but Jimso 16 then bogattagatta wali ku Instagram nkozesa Ntambi Jimso 5 genda onoonyeeko yes tutambule fenna oba oliawo tukole ne bye tukola fenna mpola mpola olunaku lwaleero mawulire mabi nnyo nti Pastor Jiga yavudde mu bulamu bw'ensi eno but the question is what exactly took Pastor Jiga's life? Is it depression? Is it cancer, bulwadde bulala biki bino n'ebirala bye tugenda okuba nti tussaako oba oliawo sibi ebituufu tugenda okuba nti twogera naye tugenda kuba nti tudiscussingako mpola mpola naawe obeere nti tukubire mu ttooki naawe omanye nti biki Pastor Jiga babadde atambuza obulamu bwe na biki bye tubadde tusuubira okuba nti yes oba oliawo na biki bye tusuubira okuba nti bitwala obulamu bwe ngenda tumirako bajjali bange mwenna abagiriko naku lwaleero munzikirize ngende mpola mpola because omuntu yafudde amaanyi gaba matono. Of course pastor w'eggwanga abadde ow'amaanyi nnyo Pastor Augustine Yiga abadde w'amaanyi era nga omusajja ono abadde aze kukola ebintu by'enjawulo mu covid muno yakwatibwa Uganda natwalibwa ku poliisi mpola mpola oba oliawo yes ng'agamba nti mu Uganda temuli covid bano bonna bagezaako okuba nti oba oliawo boogera nti mu Uganda mulimu covid balimba era twakiraba nti poliisi emukwata nemuteekebwa oluzira nawo Yiga amaze omwezi nga mulamba n'ekitundu ng'ali mu ddwaliro yasooka n'agenda mu ddwaliro n'avaayo then ne bamuzzaayo mpola mpola Pastor Augustine gambizaayo biki bye tusuubira okuba nti oba bulwadde ki oba bye tusuubira okuba nti bitutte obulamu bwe nawo omugagga ono oba musajja mukulu amanyikiddwa nga Pastor Yiga y'omu ku basajja bapasita ababadde abagagga abadde n'emmotoka ez'enjawulo nga ziriko Yiga 1 Yiga 2 nga zonna za kabi mpola mpola yes mpola mpola abadde n'entalo n'abagagga abamu tulaba tamala emirundi avaayo n'agamba nti babadde n'olutalo ne Kabushenga wano nno yes ne Kabushenga owa Bukedde TV nti babadde naye n'olutalo. I don't know what exactly happened between them, him and Kabushenga. Tulaba ABS TV ejibwako ku mpewo ezibwako Pastor Yiga abadde n'ebirowoozo ng'omuntu first of all abadde n'ebyatandika okuba nti amaliriza emirimu gye gyali gyatandika okuba nti kirinnyirwamu eggerwe okutandikira from UCC yaligezako okuba nti etwala license ze mpola mpola nga bamulanga okuba nti oba oliawo TV ye eraga ebyobuseegu program ezimanyikiddwa nga kalondoozi zezimu ezaavangayo okuba nti zirondoola abaagalana biki bye bakola especially mu nsonga ez'omu kisenge wano nno TV eno yatandika okuba nti oba oliawo batandikibwa kuba nti basongebwamu enwe wano nno omukukunavu amanyikiddwa nga Tamale yagamba nti yes bino byonna babikola naye nga olutalo si lwa UCC terunako buzibu wabula omusajja mukulu amanyikiddwa nga Kabushenga owa Bukedde era nga twalaba olutalo lw'amaanyi nnyo mpola mpola abamaki bino nno byamala ne bigenda Ayiga mwaka gumu nga n'ekitundu oba myaka gomo ayagendako e South Africa eyo wano nno mu kugenda e South Africa musajja wattu yatunda ebintu bingi oba oliawo ng'alowooza agenda kuteekamu aveeko ne byazza mpola mpola mu kuba nti ateekamu omusajja mukulu ono bwe yatuuka e South Africa yagezaako okuba nti atandika okukola church naye nga yagwa mu bafere era abafere baamufera wano nno ebyobugagga bye okuli TV amayumba g'enjawulo n'emmotoka ze zatandika okuba nti zisikwa era nga kiteebereza okuba nti omusawo omuganda obanga yes omusawo omuganda ate nga herbalist Dr. oba musawo Kimbowa y'omu ku abo abatandika okuba nti basika ebintu bye kogata n'okuba nti batekinga shares mu TV netandika okuba nti eruziga mpola mpola oba oliawo
abantu abalabire wala bagamba nti Pastor Yiga atandika okuba nti akankana n'okuba nti atya obulamu ng'ebintu bye bitandika okuba nti bisikwa mpola mpola era nga yatandika okuba nti afuna ebirowoozo yes n'abantu obaoliawo byamuleetera n'okuba nti akoga n'okuba nti agwawo. Pastor Yiga ebyobugagga byatandika okuba nti byesalako n'okuba nti bigenda yatandika okuba nti afuna ebirowoozo yatandika okuba nti akoga era ebyobugagga yamaliriza biweddewo mpola mpola. Kino nno kyatandika okuba nti yes kikosa obulamu bwe mpola mpola era nga boliawo ebyobugagga bibavaako obuzibu. Pastor ono yatandika okuba nti yes akoga ebirowoozo n'okwewaliikirira n'okutya embeera okudda mu mbeera embi. Abamu batunulira bagamba nti oboliawo kyekyavaako n'ensebengera y'obulamu bwe kyekyavaako obulamu okuba nti buddirira kyekyavaako okuba nti yes obulamu bwe tebutambula kyekimu. Abalala bagamba nti pastor y'omu ku bantu y'omu ku bapasita bali bapasita nga basumba endiga naye ng'ate endiga zino obaoliawo yazikakanangako nazisobyako oba nazikyusako especially endiga enkazi nti pastor ono obaoliawo yes yatomera. Waliwo omukyala yali Germany yavayo n'alumiriza Pastor Yiga okuba nti yamusiga akawuka ka siriimu. Ono omukyala yagenda mu mawulire ne bamusirisa era n'abantu abalala bangi abavayo ne batandika okuba nti bagamba nga Pastor Yiga yes bwe yabasiga akawuka ka siriimu bwe yabasiranya n'ebisigaddewo. Omukyala ono yali Germany yatandika okuba nti ayita mu mawulire ak'enjawulo wano n'abasinga bamwambalira ne batandika okuba nti bamuvumirira olw'ekikola kyeyakola mbu obaoliawo ayagala fame kwesibako pastor naye obaoliawo pastor abasinga batunulira ensonga zino nti yali ayagala nnyo omuntu wa wansi so ayinza okuba nti yatomera era nga bagamba nti obumu ku HIV AIDS bwe bumu ku bulwadde obaoliawo obututte obulamu bwa pastor. Ebyo byonna tubyogera naye ng'ate ripooti tujja kuba nti tuzifuna mpola mpola tukuba ttooki mu nfa ya Yiga. Yiga wagenza okufiira ng'alina scandals nnyingi, scandals z'abakazi okuli nabyo omukazi yali mukyala wa Pastor Yiga era bakola bonna ssente. Pastor Yiga lwafuna omukyala omulala yasobola okuba nti amudivorcinga n'okuba nti amugobaganya n'agenda era omukyala ono yagenda ng'akolima. Omukyala ono bamuzaala wali ku Masiro ku munaku wali eri yes ku Masiro nga akava ku Kasubi Toms then akasente bakayita munaku we bamuzaalaawo. Omukyala ono yadda mu mbeera embi ate nga yamala obudde bwe ne pastor ono era nga kino no obaoliawo tekyayisa bulungi Mukama Katonda nokuba oliawo ebikolwa ebyali bigenda mu maaso mu church abantu abasinga batandika okuba babivumirira. Nabye mukazi oba Maggie Kayima yatandika okuba nti akasinga n'okuba nti akolimira pastor ono n'okumugamba ebintu bingi okumalira obudde n'okumusiranya mpola mpola era nga yafa si musanyufu like yavaayo si musanyufu yes mpola mpola. Then waliwo n'omukyalo omulala omuyimbi lwava mu revival band obulamu bwe ne bukyuka era ng'era agamba nti Pastor Yiga yamusiranya yamutiisatiisa n'amugamba nti bw'ava mu bandi ye ajja kusiraana. Omukyalo ono ennaku zino abadde atunda kasooli bamuyita mukyala mukulu amanyikiddwa nga Bibuuza. Omukyalo oyo yayimba akayimba bakayita Bibuuza yavaayo n'atandika okuba nti bambi Hajjati Madina Bibuuza yes Hajjati Madina yasobola okuba nti asirana nadda ku kasooli nga atunda kasooli ku street yali omuyimbi w'eggwanga. Bino byonna bwe bijjidde pastor wafiiridde nga omukyalo n'amulumiza okuba nti yamusiranya mpola mpola era nga yali yeetaaga buyambi. Wano no bapasita bamasheekh n'abasawo abaganda bavaayo okuba nti bayamba bagamba nti bagenda kwambulirako omukyalo ono eddogo. Waliwo n'omuyimbi omulala amanyikiddwa nga Hassan Nduga yes Hassan Nduga yali mu revival band mukama nti kule migugu zino n'ennyimba zaali zawandiikibwa mbu Pastor Yiga n'ebisikaddewo so naye omuyimbi ono abadde tali mu mbeera tali mu mood Pastor Yiga afiiridde nga bali mu sikano bayagala kwetwala mu makooti era nga naye agamba kyekimu nti pastor yamusiranya kwogata ne Betty Namisinga yes Betty Namisinga naye muyimbi yali mu revival band bagenze wagendedde okufiira pastor nga bagamba nti ono omusajja yabasiranya nga nabo bagezaako okuba nti beerwanako okuba nti beeyambulako emizimu oba ebintu pastor byabateekamu pastor ono byabasindikira bye bagamba. Pastor Yiga ajja kujjukira olw'ekigambo kye nti mbizaayo nkwata eddogo ne ndizaayo nkwata kino ne nkizaayo nkwata biri ne mbizaayo so
byebyo tubadde tukubakwamu mu tooki biki pasayige biyinza okuba nti bitutte obulamu bwe ebimu ntalo depression scandal nakawuka ka sirimu bampita Ntambi Jimso osobola okugerako wali ku Facebook nonoonyako nkozesa Ntambi Jimso ku Twitter nkozesa Jimso 16 si Ntambi Jimso 16 wabula Jimso 16 then ne ku TikTok nkozesa Jimso 16 ate nga ku Instagram nkozesa Ntambi Jimso 5